Abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abali mu ggwanga lya Bungereza wafugibwa Kabaka Charles mbalamusizaako mwenna abatongole ab'emiruka abasajja ba Kabaka mwenna bali mu Bungereza abayambazibwa eminagiro. Waliwo omwami bamuyita Jesper Ntege ali Bungereza eyo. Mwenna bali Bungereza mayingo bayita Jesper Ntege. Wa Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja n'abantu bwe bali mu ngalo zaabwe. Jesper Ntege kuno kulabula kwange njala kukusindikira. Okunsi sikulya bwa Katonda. N'okulya essente sikwe kulya obulamu. Wabula embeera ze ez'obuntu n'eggwanga lyo n'Obuganda kintu kikulu nnyo. Gwe omu ku bantu abakolagana ne Mayiga naawe bennyini bambega abatambulira ku Ssaabasajja Kabaka olw'abalaze ne information emukwatako yonna eyandibadde tefuluma efulumizibwa ne bagikuwa n'ogitambuza n'etuuka ku bantu abatagalira dda Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yaabwe. Mulundi guno Ssaabasajja Kabaka bw'aba yafulumye n'omulundi gwe yasembayo fuluma gwe n'abali ku lusege lwa Ssaabasajja Kabaka ne mufulumya ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka bitalina fuluma ne n'obifuna n'obisaasaanya. Ntege Jesper nkulabula. Ntege Jesper nkulabula. Manyi mmala kulabula simala gakwata muntu vagalanda. Jesper Ntege yeeyita omusajja Kabaka Bungereza gwe omu ku kabinja k'abatambuza information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka enkyafu ng'eva mu bantu abali ku Ssaabasajja Kabaka abalwanyisa Ssaabasajja Kabaka nkulabula. Ebungereza gomo kubategeka emikolo simeja Buganda musime Buganda twegatte sime Buganda tweyawulemu gwe omu ku bagitegeka. Siri sure nti abantu bajja mu mikolo egyo babeera safe okusinziira ne speed abantu kuba fiire Bungereza. Jesper Ntege buno baka bukutuukeko nze naga no banga oli mukwano gwa muganda wasenga wa muganda wange nga nkumanyi nti oli mukyamu ngenda kugamba. Gwe omu ku bantu abatambuza ebifaananyi ne information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka etateekeddwa kufuluma ng'eva mu nkwezenge zitambula ku Ssaabasajja Kabaka Mayiga z'akozesa. Okolagana ne Mayiga, okolagana ne Kibuuka. Buli Kibuuka lwafulumya information agiwa gwe gw'ogisaasanya mu bantu abatayagala Ssaabasajja Kabaka era bamulwanyisa. Bw'owakana mu njagala okole video ng'owakanya byenjogera nja kukuleetera information okuleetera evidence ne Bungereza oyinza okuddukayo. Omanya abantu abakulu n'abatayagala bagambako beekaza ng'abasazi byayo kuko mmanyi oyinza okukola ka video oba oyinza okubeera mu komite ebungereza otandika okumagaza nga Kabaka bakasibe kugala mulumbu yenjogeddeko bikyamu muganda wange nze wano siika binyo oyinza okugera information bangenda gifulumya nga yeeyo. Sagala kulwako nkulabudde omuze gwokola gukomye singa ndiddamu nempulira ekintu kyonna kyokoze nga kiva mu source eri ku Kabaka essaawa eyo nga bikutuuseeko. Embaata eri mu kumaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange. Embaata emaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange. Ekyo nawe okulabudde. So Abaganda mwenda bali Bungereza n'abali mu nsi yonna oyo omwami si bulungi wakudiringa naye. Ke kabinja akamu akakola emirimu gye mbali temunategeera. Tugenze mu maaso. Abaami n'abakyala bali mu ggwanga lya United Arab Emirates. Information gye bapostinze ku mitimbagano egy'enjawulo eraga abantu bali mu lukwe lw'okuteekateeka Salonga Mulenge jjajje e Dubai okola ebintu byagala okukola mbalabula mulya mu Bwakabaka olukwe mulya mu Uganda olukwe. Information gye bawadde ntuufu nnyo nze wano sina budde bugizanya wabula mbalabula kuliko n'amabiyita enkyukakyuka bayita ebyenkyukakyuka. Ssaabasajja Kabaka baamuwamba dda bye mukola mubikola out of his awareness, his love. Mukolera Mayiga ng'omuntu mukolera Museveni. Abali mu America nabagamba dda abali Abu Dhabi abali Dubai bagambye n'abali mu nsi yonna temukolera Ssaabasajja Kabaka mukolera Mayiga kubanga Mayiga kati alina program agita keep up with Mayiga. Obwakabaka yabuwamba atambulanga bw'ayagala era buli kimu akikolanga bw'ayagala. Ekyo nakyo mukitegedde kati buli omu kyokola kikole ng'okimanyi. Nze zino video sizideliitingayo bwe mba njija ku Facebook kuba Facebook tekyalina data amale esigala ku YouTube ku TikTok zibeera sijjayo video zange zibeerayo wabula mbategeeza temukolera Ssaabasajja Kabaka mukolera Mayiga ng'omuntu. Ebisigadde bina information mujja gifuna
kati awo tuvuddewo. Olunaku lw'enkya ngenda kuz'omwezi 23 si bwe lw'ebbalaza nti ye nga bwe nabategeeza nti enkya bwe kitaabe kyennyo okuggyako nga bakikyusizza nabategeeza tuledi ya Ssaabasajja Kabaka gye yatandikawo bandigikyusa amannya ennaku z'omwezi 23 bandigikyusa amannya ne bagiyituuma BBS radio oba BBS FM kubanga zino kampuni z'amayiga. Olunaku lw'enkya nga ennaku z'omwezi 23 temwerabira bwe muwulira ng'ekyuse bwe batekyuse baba bakisazizaamu kubanga nabaabya ne lunaku lw'enkya nga 23 bayinza ogikyusa amannya nga mayiga wabakoze ki bw'abayagadde. Kati tugenze ku bataka. Oluvannyuma lw'abataka nkwenge gw'olya naye wattu yakulyamu olukwe. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa eyagalamizibwa n'aterekebwa mu bwakasubi bw'abajjajjabe Kasubi Nabbingo. Nsaba okuluma kutu n'okutegeeza nti abamu ku bataka abatindigga olugendo lw'abissaamu engatto ne bagenda balaba Yoseliti bahabulota basiba mutabani wa Kareke ensi etamizize nesanga bisibe nga bakolebeddwa mukyala Joyce Nabbosa Sseboggwawo emu ku nfudu eziri emmenge zitafa saako n'abalala bali mu state abayagala okwawulamu Bwakabaka. Bano baaweebwa ettaka era eryagulibwa Yose Nyandwe wabula ettaka lino badde bakubagana engeri gye bagenda okulikulaakulanyamu era tebalina engeri gye bagenda kikolamu okuggyako Nyandwe okubawa ensimbi. Which ewedde nateekayo ebbaluwa ezaali zimaze okuwandiikibwa obulungi nga ziyita abataka n'abambejja babeere ku mukolo Nyandwe ng'ajja okutema evvuunike wattu okutandika project y'okuzimba mu bwenyi bwa Bulange Mmengo. Wabula ennaku zaayiseeko nga tebakoze kintu kino ne neebuuza babala kaki Nyandwe yabadde bize oba baatidde buti. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abataka b'enkiza baasigalawo bali mu kuliira ku nsiko wabula abataka bano ensowole abasinga obungi abataka b'amayiga bali mu kwegiriisa ng'ekigotta entula anti bo mukolagane Museveni teri abakwatira nsawo. Ebbaluwa bwetyo yali esoma ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 ensonga itandika bweti. Okutuusaako okulamusa okuva mu mbuga y'abataka abakulu ababusolya Emmengo ku ploti emu Kabaka Njagala Road era n'enkwebaza emirimu gy'okolera Obuganda. Abataka abakulu ababusolya bandiza enteekateeka y'okuzimba embuga yaabwe ku ttaka eriri ku ploti emu Kabaka Njagala Road Emmengo. Abataka balina essanyu okuyita ku mukolo ogwa byafaayo nga banjulira ow'ekitiibwa ennyo Pulezidenti General Yoweri Kaguta Museveni. Kati bwebanga omutaka asobola okuwandiika ebbaluwa n'ayita Museveni ow'ekitiibwa ennyo Obuganda buba buli luddawa era kikyoboola otuuka mu bwongo bwobanga omutaka asobola okuwandiika ebbaluwa gati ow'ekitiibwa ennyo tugenda mu maaso. Enteekateeka ey'okuzimba Lwantamu wamu n'okutema evvuunike ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga 2025 ku ssaawa 4 ez'okumakya ez'enkya ku ploti emu Kabaka Njagala Road Emmengo. Abataka baakusanyuka nnyo okubeerawo naawe ku mukolo guno ogw'ebyafaayo. Wandi bateekawo wansi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale omutaka Kyaddondo Kasirye nga yawandiise nga era ye ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi. Kati mwabyo omutaka munnammwe yabawa ettaka Mayiga n'alitunda temwayogera ku Mayiga ne mugende wa Museveni abawa ettaka ate bwe muwandiika ebbaluwa ne muteekako Ssaabasajja Kabaka awangaale
ng'ate muyita nywando Yosoferi eyamuteeka mu mbeera mwali era tamwagala okubeerawo. Nze mbuuza ng'omuzzukulu wa Buganda nga sivvodde, nze mbuuza ng'omuzzukulu wa Buganda nga sivvodde. Bw'obanga ebbaluwa eno wagiwandiise nga Ssaabasajja Kabaka temwamuwandikidde ebbaluwa emuyita mu bwakabaka bwe mu bwenyi bw'embuga enkulu ya Buganda ne mukozesa erinnya lye okujjuliza n'okulongoosa ebbaluwa zammwe ziyita abantu. Bazzukulu munaabayita bakyamu oba mugenda okugamba nti abazzukulu batulambuka. Ebbaluwa nagibatira ku mutimbagano sabbiiti ewedde. Ebbaluwa yeeno mwabanga amatebega mubira beevundise munnange nti tulina tekinologi. Nze nabaga nasigala ku analogo. Ebbaluwa nagibateerayo bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bwe tubanga abataka ba Buganda mu nkola yayawulamu ofuga abantu, Joyce Nabbosa Sseboggwawo, Saalonga Mulengejja ne nannyini nsi tebaamutegeeza wabula bakozesa erinnya lye okulongoosa n'okusikiriza abantu bajje. Kitegeeza ki? Kitegeeza Ssaabasajja Kabaka era takyabalibwa mu bantu abakyali mu Buganda nga balina obuyinza. Teri mutaka asobola kukola nteekateeka yakuyita abataka banne bonna ku mukolo ng'omutaka omu ku bo ow'enkizo Ssaabasajja Kabaka taliiko. Wabula ku bbaluwa ne bamulaga nti kwali bamutaddeko wansi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale kinga sinamuyite simukoowoole. Tetugenda kulwawaawo. Tugenda genda mpola mpola. Genda ki? Mpola mpola. Era ensonga njala tuzikwate ki? Mpola mpola. Wabadde teruli busa mu Uganda Wakabaka wa Buganda bwennyini ng'abantu basinga obungi bateebuuza nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Saalonga Mulengejja n'addira emipiira gy'Obwakabaka gyennyini egitegekewo Obwakabaka nga ne Ssaabasajja Kabaka yagitegeka. Emipiira gino mu butongole n'agiguza oba n'agikwasa ekitongole ekya Airtel Uganda mbu kigivujjirira ensimbi. Gyatandise olunaku lwajjo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebuddu era abantu babaddeyo abazza basobodde okujja. Wabula Abaganda tebeebuuza nnyinimu eyabeeranga n'emikolo egisukka mu 5 mu mwaka bw'aba takyasobola kugulawo emikolo gino nga Wasanyakawo Charles Peter Mayiga kati yagufudde omugalo okuggulawo n'okutongoza buli kimu Ssaabasajja Kabaka kyatongoza era ne muteebuuza kye kigenda mu maaso. Kasooke mbanyonyi tebaayo n'olunaku n'olumu eddakiika n'emu n'akasekonda n'akamu oba ewiiki yonna oba omwezi gwonna lwojja okuwulira nga Ssaabasajja Kabaka avuddeyo ayogera ebigambo nga bwe byogera. Tasobola. Wabula agenda kusirika gwe atasobola kusoma mbeera eriwo mu Buganda era tojja kukimanya. Kati gwe bw'onoolaba Mayiga nga yeefudde busy ng'alina program gy'akya keep up with Mayiga oba beerawo ng'olaba Mayiga byakola okwefuula eggala essajja gwe atajja kutegera kubanga Abaganda basinga obungi ennaku zino munnange ba lusuluuju enkola n'obukwakkulizo obulombolombo neno tebakyabutegeera bo buli kintu bakirabanga bakiraba tebamala kwefumiitiriza kye kigenda mu maaso mu Buganda. Yaguddewo empiira gy'amasaza nga mukama we taliiwo. Mukama we yakyala wa Kasujja. Mumpulira bulungi nnyo ebintu bigenda mu maaso n'amatikkira gatuuse ganaatera otuuka. Tebanababulira nteekateeka yonna kubanga mukama we takola ki? Mukama we taliiwo. Wabula ye akyagenda mu maaso n'okuleeta abantu n'okusikiriza abantu okujja mu Buganda y'okukola kye tuyita abamanyi oluzungu keep up. Waliwo programs bayita keep up with Kardashians. Kati ne Mayiga program yayivudde keep up with Mayiga kubeera okubalaga nti Buganda eri busy naye nga nnyini nsi taliiwo. Yawambibwa
batuba ku mipiira amatikkira n'ebirala. Omwami ono ennaku zino akyaza abantu mu Bulange Mengo abebika ebyenjawulo nga namu tebasaanidde kuyingira oba okukyazibwa mu Bwakabaka bwa Buganda, wabula yakikola nga jjo omuntu olw'ebigendererwa bye. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Salonga Mulengejja ne banne abali Mengo, ekikolwa kye bakola bakiyita teekawo ekikookolo nga booteka Abaganda mu nkola ey'okubabuzaabuza nti buli kimu kiri bulungi ng'eno y'ennyanda y'esofeeri ne banne bwe bafuga ensi okugitambuza. Akikoledde ebbanga eriwera era buli kimu kitambula bulungi. Obutambi obwo mwabulabye dda sigenda buzannya okuba tetulina budde. Yensonga lwaki nti ne baavuddeyo okukola programu ya Nnyandwe ey'okusenza abatali Baganda ku mataka n'abatwala amataka ga Buganda okuba nti obusuulu obw'amataka gonna kati Nnyandwe yabukoledde programu nti bulina kuyita mu mitendera kwa akawunti ya gavumenti. Oba obukimayo oba tobukimayo, kati kitegeeza nti ne Ssaabasajja kennyini nannyini ttaka bamuggyeko obuyinza. Yasooka kikola mu kyapa mu ngalo, mwenna temwategeera lwaki Mayiga yaleeta kyapa mu ngalo. Kamala okunywa kutuusi. Mayiga yaleeta kyapa mu ngalo ne tukikuba, Muzaata yakisookamu ne tukikuba nga bannannyini mataka abalina amataka amanene bagenda bakokola kalina acres 2 bakuwaako futi, bakuwaako kitundu kya acre, batwala acre n'ekitundu, bakuwa ekyapa nga kyaki kya liizi. Bwe bakuwanga ekyapa ekyo kiba kitegeeza nti nannyini ettaka baba muggyeko obuyinza era takyayitibwa Ssaabataka era talina buvunaanyizibwa. Iyo mission tugikuba. Kati Museveni n'aleeta enkola nti bannannyini ettaka bonna bwe badde osasula obusuulu n'envujjo nga bagaana obbukwata beebuzaabuza, ye n'asalawo abakolere akawunti kwe bagenda okuteekanga ssente ezo, nti singa okwata ssente zo n'oziteekayo nnyini zo n'atazitukimayo najja kugobe ku ttaka wadde mbukwatibwa n'asibibwa oba ggwe okufuna obwannannyini ku ttaka eri, Ssaabasajja Kabaka aba akyayitibwa mutaka era aba akyayina obusuulu n'envujjo ku ttaka ye Bwakabaka. Kyembuuza, ng'Omuganda ayambadde amasuuti, ayambadde emitega nswera, ayambadde ekizibaawo, naawe ayambadde busuuti n'onekaanekana, waawuliddeko Mengo ng'evuddeyo ng'eyogera ku kigambo ky'obusenze n'obwannannyini bw'ettaka obujjuddeko bannannyini mataka ne Ssaabasajja Kabaka yennyini. Mwadde mulowooza nti kyabalandiroodi ne Ssaabasajja Kabaka landiroodi. Kankuzannyira akatambi ejja kutya wano ogenda otegeera nti Mayiga state project tugenze mu maaso. Bannannyini b'ebibanja abadde beesiikiriza okukwata obusuulu okuva ku bakozesa ebibanja ebyo, gavumenti ebasalidde ag'enkolwa bw'etaddewo akawunti namba b'ebibanja kwe bagenda okuteekanga obusuulu obwo okumalawo okwebuzaabuza okubaddewo. Bino bikakasiddwa Judith Nalule Nabakooba, minisitule y'ebyettaka, mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga bw'abadde ku ofiisi y'ebyettaka mu Kampala. Kino kigendereddemu okumalawo embeera y'abannannyini bibanja ababadde beekweka olw'abasenze nga bakaluubirwa okubawa obusuulu nga n'abandi babadde bateeka ku bunkenke olw'emitima ne gibakubanga akanyonyi akakwatire mu ngalo. Nga akawunti eno egenda kutunuulira landiroodi singa abantu abali ku ttaka lye tebamulabangako, tebamumanyi, bamunoonyeza, tebasobola kumuzuula. Obanga landiroodi waali naye ng'agamba ye tayagala busuulu. Okusinziira ku minisita Nabakooba, okwemulugunya kuno kwakoleddwa bannayuganda bwe babadde mu kulambula enkola ya PDM okwetoola ebitundu by'eggwanga. Gavumenti okuggulawo kwa akawunti eno ekuyisiza mu kiwandiiko ky'amateeka agafuga obusuulu ng'eteereddwa mu banka enkulu eya Uganda. Era akawunti eno esobola okutambulira ku mobile money oba mu bank account. Payment system yonna kubanga yaguddwawo gavumenti, wonna wooli osobola okusasula ssente naye olina okuba ng'otuukiriza. Kati landiroodi okufuna ssente zino atajja kumala nkuyita mu mitendera egy'enjawulo n'okufuna olukusa okuva omutesiteesi w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyettaka avunaanyizibwa ku akawunti eno nga minisita bw'annyonnyola. Akawunti eno evunaanyizibwa
omuwandiisi omukulu mu ministry ya lands gwe bayita permanent secretary, naye nga wansi we abagenda ogivunaanyizibwako ye sub county chief, omwami ow'eggombolola, omwami owa town council. Minisitiri alambuludde ku nsimbi za busuulu nga bwe zagerekeddwa nga tezakyusiddwa oluvannyuma lw'obutafuna kwemulugunya kwonna ekyakakasa nti disitulikiti zonna zaali mativu n'ebyagerekebwa. Ng'abali mu city musasula $5,000, abali mu municipality $4,000, abali mu town council $3,000, abali mu kifo ekiyitibwa town board $2,000, abali mu kyalo $15,000. 2023 nawandiikira disitulikiti zonna mu Uganda nenzisaba oba zaagala okukyusamu busuulu ziweereze rates empya. Teri district yali enzizeemu. Gwe nga asalawo obusuulu. Simba wakati awo. Judith Nabakoba oba nnyina Bakoba ne mukama wo Nyando Yosoferi tukimanyi bulungi nti constitution ya 1995 yabateeka mu ggwanga Uganda okufuna obutuuzi. Nze mbuuza gwe osobola okusanga omuntu ku ttaka lyo ng'ettaka liri mu kibuga wonna we liri ng'agenda kuwa $5,000 buli mwaka, oba nga liri mu kyalo nga bw'oyogedde ng'agenda kuwa $15,000 buli mwaka? Judith Nabakoba njala kubuuza, okimanyi nti mu Uganda mulimu wogenda opangisa ettaka nti ngenda kulimirako season 2 ya kasooli nga buli season ya $2,500 buli eka okulimirako kasooli oba muwogo osasula $2,500 season. Kati gwongamba otyo omuntu la njala sooka oleeterayo video nnyina Bakoba gye mwatula ne bannannyini mataka ne muteesa nabo ku nsonga z'obusuulu n'envujjo. Gw'ogambye mwatula ne ba district land boards nti batali bannannyini ttaka oba n'ab'ebibanja dino mwatula ne ba landlords ne mufuna enteeseganya n'embuuza n'obiddiwamu ku butya bwe bakwasaganya ensonga ezo n'ensimbi ze bakkiriziganyako. Njagala nnyina Bakoba ondeetera video nga mwayita olukungaana lwa bannannyini mataka bonna mu Uganda. Nze siri landlord nange ndi mupangisa naye we must respect landlords. Gwe tosobola kungamba nti mwasalawo nga mmwe ndi $5,000 nga ne oba ogenda kupangisa season ya ttaka ku eka emu gibere $25,000 oba ku $15,000 ekitono ennyo season erimu myezi 6. Gwe nogamba muno omwe $5,000 omwe $15,000. Ensonga lwaki mwateeka constitution 1995 n'okuteeka eggwanga lyammwe ly'abanyarwanda mu constitution ne mugamba nti n'omuntu yenna azze n'asenga ku ttaka n'amalako emyaka 10 wadde talina ndagaano afuna obwannannyini ku ttaka eryo nga mu nsi kiwe kyali kibadde. Nnyina Bakoba mu nsi ki yonna gye wali owulidde nti omuntu yenna ava gy'avudde najja n'atula ku ttaka ly'omuntu n'amalako emyaka 10 n'afuna ownership ku ttaka eryo? Kebere Kenya you can't, kebere Congo temusobola, kebere Rwanda temusobola omwe gyemuva. Njagala ondeetereyo ensi yonna nga waliwo etteeka erigamba nti if you go there and you stay on a small piece of land for 10 years, you automatically become the owner of that piece of land. Njagala ondeetereyo akawaayiro aka mu ssemateeka w'ensi zonna ezitulanye mu Africa ne mu nsi yonna bagyekale. Nange ndi mupangisa tulina okuwa ekitiibwa bannannyini mataka. Nnyina Bakoba ne Museveni bannammwe Banyarwanda bannammwe nze buli kinkyogera nga bwe kiri. Bajjajjaffe baabalera baabaleeta okubafuula kimuli olwaleero. Bwe mutandika obbafuulira emmunye olw'okuba muyina emmundu mbuli mbuyinza mutwale buli kimu ekyabwe n'obuyinza bwe mubaggyeko n'obwakabaka mubuggyeko obuyinza olw'okuba atudde Mmengo Munyarwanda munnammwe Mayiga tannavaayo ku complain ddala okwogera ku nsonga gye mwayisizza
banyini ttaka edda mu Buganda gwe bayita omutaka nannyini ttaka tasitukira musitamye ku ttaka. Walabeko omusawo ng'anoonya omulwadde, mbale nga omulwadde yanoonya omusawo. Gong'amba Oterali Road alina okufaindiga out nti ono yantereddeyo sente yantereddeyo sente. Oba ye talina sse ku ttaka lye, gavumenti eza gavumenti mwasazeewo 5,000. N'abakobo osobola okukkiriza omuntu yenna abeera ku ttaka nakusasula 5,000 omwaka. Oba nakuwe nga ne Kampala kati tekyali muzigo gwa 5,000 omwezi. E Kampala teri muzigo gwa 5,000 okujja ng'osula mu mwala. Mwenna bali mu diaspora mu America musasula ground rent. Musasula omusolo gw'ettaka wansi. Abali mu Europe, abali mu Bungereza, abali e Canada, abali mu America musasula ground rent. Oba sente za state council za ground rent. Musasula ke 5,000 ba dola, musasula ko dola 2. Musasula dola 2. Kubanga dola 2 kuiza ne kuseremeka. Nusu kasanvu tezula na mutwalo. Musa njagala wana ali mu America oba ali mu Bungereza ntera wano message. Omusolo gwe musasula state council ogwa ground rent wa sente meka. Nga sinagenda maaso. Ntegeeza wano musasula sente meka. Abali mu Bungereza kuno kwe muli. Esawe soke netiro kugwa kumupandikire wano. Sente za musasula state council eza ground rent za sente meka munyangu ize wano. Onagambye aipe council tax $10, pound 10 ana mweda za pound 15. We pay $20. Mobilu franc agambe we pay $1,500 plus. We pay $300 for condo. We pay $169 per month. In London we pay $5 million a mwaka, $30. Council tax kati Muganda wa Njina bako bagambe nti osasula 5,000 mu kyalo. Mu Kampala byoga sasula 5,000 za sente meka. Ku ttaka ly'omuntu. No, njala tubeeremu n'enkola etegeera. Mwe temusobola kufunamu kifaananyi kiraga nti bano abantu batandise okumanyira kati ba openings boundaries okukifuula ekyangu ennyo buli mugwira okujja okusettlinga mu Uganda to own land. Okufuna ettaka oddibeerako balandi ole babafudde ekitagasa nga ne Buganda mwogitwalidde Ssaabasajja Kabaka takyali landi road. Takyali. Nkugambye Kampala tekyali muzigo gwa 5,000. Ng'ogamba nti amataka gali mu bibuga ga 5,000 mu kyalo 15,000. Njagala ntayo video nga mwatuuza conference y'aba landlords ne mukkiriziganya ku bisale ebyo. Kubanga mukimanyi nti ku machano logulo muyingiza Abanyarwanda okuva e Burundi, okuva e Congo, okuva e Rwanda ne bayingira mu Uganda ne batuula ku mataka g'abantu ne bafuna obwannannyini be mulemedde okukkiza ne mubatta. Musa Abaganda ne mwetuma amanya g'Ekiganda. Wulira. Ono Katabaazi. Akundanga muntu yange ikonji Muganda. Naye ndi Muganda. Bali Umunyarwanda. Ndi muntu wa enani. Naye omuntu yenna Bayibuli esaba kibeera kugezigezi ng'obwana bwaki. Omuwaka. Oteka okutala akagezi akakolaki akakuyisaawo olina kubeera muwanguzi otala amagezi akakolaki akakuyisaawo mu kaseera ako nalaba nga emmotoka esobola okulinnya amangu. Sinikira muli ebinnyo bw'akugamba nti balina kubeera bagezigezi ng'obwana bw'omusota oba obw'enkoko
akugambye yesi muganda naye ndaga muntu yeraga muki muganda bakikola basala okujjukujja okufuuka kye balina okutuuka olwaleero bwabanga Museveni yakoze etteeka ly'ettaka n'akola akawunti y'ettaka nga mugaba akugambye bino oba kagaba akugambye bino gw'omuganda ali ekyo obwongo bukugamba ki gw'omusoga ali obuganda obwongo bukugamba ki omusajja mu Northern Uganda obwongo bukugamba ki people they camouflage they use our local names and they camouflage they become one of us but when it come to decide they decide with the affair Munyarwanda Museveni to crash with the indigenous bino nja byogera nga sibirumye kaka kuddiremu akundanga muntu yange ikonji muganda naye ndi muganda ndi Munyarwanda muganda wange nsaba kubuuzaako osobola okugenda mu kitundu kyonna eky'Rwanda n'oyimirira n'oyogera ebigambo ebyo ti nze ndi Munnayuganda oba ndi Muganda nzanda Rwanda kufuuka Munyarwanda nendaga muntu ninaye Abanyarwanda ekyo nakikola okwefuula Omunyarwanda nga siri Munyarwanda osobola okyogerera wantu wonna mu ggwanga lya Rwanda. Why do these people makes us to look fools? Because we are patient. Because we have hospitality to yamba. Ready to libusa. Ready to libusa. Omwami ono mwena mwamulabye. Waliwo ekifaananyi kye nabateereddeyo ku social media. Ndowooza saakitadde wano mu archive. Nyinza okuba nakisiimudde. Let me check. Kangendeko mu archive eno. Omwami n'omulaba yagenze mu Acholi. Oyo. Yagenze mu Acholi yakamala emyaka 2. Musajja Munyarwanda. Wabula bwe yatuuse mu Acholi ng'akolaga ne system. Omwami ono Frank Byarugaba. Bwe yatuuse mu Acholi yetuumye Odu. Odong Mak Onek. Odu Odong Mak Onek. Nenga Munyarwanda Frank Byarugaba. Nakyusa amanya. Bano bali bameka bakyusiza amanya okufitinga mu society z'abantu. Oli kyakugambye nti ffe tuli bagezigezi tugenda n'embeera bw'ekyuka mumuganya okukyuka n'embeera. Right now mwezi ogwedda kugamba waliwo omwana yalina famire ye nga yalimu yekka ow'enkyukakyuka. Wulira waliwo omwana namanyumiza nga yekka yali mu famire nga w'enkyukakyuka basigadde bonna mu famire maama bagali bonna nga ba NRM. Nenga abagamba tugenda tuuka ekiseera nga amanya gaffe tegakyafuna mirimu wadde okubeera admitted mu university. Bannaye tuwagira enkyukakyuka tugyeko Museveni abazadde ne baganda be nga bagaana. Wabula omu ku bali basinga okuwakanya mukulu we yagenda n'akola application mu Uganda Medical Stores. Nga yaye kuba akola application yalina ebisaanyizo byokka. Bamugamba you qualify to get this job. But the problem is the names. Nti amanyago kyekizibu oli Muganda. If possible kyusa amanyago. Tugenda kuwa omulimu era oyigenda olulimi. Omuvubuka n'agamba what? Yamugamba ekizibu kya amanyago. Osobola okugakyusa era n'oyiga n'olulimi. Then awo tusobola okuwa omulimu olw'ensonga babbosi baffe bagenda tubuuza ono Muganda yakimye eki wano. Gayi yava gye yagenza okukola interview nga nnyogoze n'abinyumiza maama we famire yonna yasula etokota bweti. Kati mwina kye mutamanya ekirala. Waliwo ekigenda maaso mu ministries zonna kati kino kya Bank of Uganda. Nyanda Yosofeya making sure nti tewali muntu yenna Muganda addamu kubeera mu Bank of Uganda ng'ali waggulu. Nga ne Kasekende yali asobola okureplacing omugenzi tumusiime Muteebire. Wabula Museveni yagamba over my dead body tebaayo Muganda yenna addamu kubeera mu top offices mu Bank of Uganda.
n'agamba ne ba head of department bonna abali Bank of Uganda batandika okubasalako abaganda babamale mu department zonna eza Bank of Uganda. N'agamba it's going to be general in all public offices. At least abaganda bagenda sigala 0.1% mu all administration offices mu government posts. Nsiba bagamba time egenda tuuka nga tosobola ku admitting mwana mu university. Kino kibagamba nga kiri loud and clear. University kasita batandika ogamba ti bagenda ku intake y'abaana ogenda ne wewandiisa n'osasula ne fees zonna. Ne bagamba tuwadde ennaku z'omwezi bwedi mujja kujja mukebere ku notice board. Kumbe bo already bamaze okukola kye tuyita short list eya intake nga 80% bonna Banyarwanda, 20% ne bagamu abasonga abalugwala abakyoli abatoolo n'abanyankole n'omuganda gomba babiri n'abaganda manya kati gobola amanya g'abaganda ngoza tibaganda si baganda bwe kiri mu polisi bwe kiri mu maje bwe kiri mu universities bwe kiri ku mirimu batagetinga baganda ekyo muganda kitegeera. Kati na kino kikanchi kusomere nakyo kitegeere omanyinze byange njogera kate ng'omusezi agula essiya ndimira kulira ku bantu bange bino kulira bino kankusomere message eno abazadde mwenna abalina abaana ku ssomero ly'Emmengo secondary school muwulirize obubaka eno ebbaluwa yampeererezeddwa ngisome njagadde gisoma nga njireetera mu katiba kano ak'okubategeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wulira bano abazadde bawandiise. Good morning Mr. Fred Lumbuye, a freedom fighter. I have a concern as a parent and my fellow parents about the dismissal of our children from Mengo Senior Secondary School headed by Nantajja Grace Sebana Achitta. Nti amachama lungi Mwami Lumbuye era omulwanyizi w'eddembe. Nina obuzibu nganzo omuzadde saako ne bazadde bannange. Abaana baffe ku machano olw'eggulo bagobebwa ku ssomero lya Mengo Senior Secondary School erikulibwa omukyala Nantajja Grace Sebana Achitta. Tugenze mu maaso. On Friday last week, a group of 7 girls from S2 Blue went into a play after classes. Being friends, they played holding their friends. Bakugambye. Nti ku lunaku olwokutaano lwa wiiki ewedde, ekibinja ky'abawala bataano nga bali basomera mu senior 2 naye nga langi yaabwe ya bbululu bagenda okuzannyako oluvannyuma lwa kiraasi. Olwokuba nti bali mu kibira kikimu bonna nga bamikwano bazannya naye nga beekutte mu ngalo ng'ab'emikwano. When the school administration saw the video clip, they took it that they were fighting and they decided to expel the children from the school. Mu oluvannyuma lw'essomero okulaba akatambi nga katambula Mbo babaddukanye essomero lino balowoozezza mbu abaana bano babadde balwana era kyabaviiriddeko okugoba abaana bano mu ssomero bonna abataano. Naye mbusigwe mulundi ogusoose okugobaganya abaana mu ssomero omwo mu ngeri ey'ekiyaaye waliwo syndicate. Tugenze mu maaso. The children who were minor, abaana abali wansi w'emyaka egitenneesalirawo, were even forced to make statement at school to accept that they committed a crime. Bakugambye ti abaana abali myaka egitanneesalirawo bawalirizibwa munnange okukola obweyamo obuli mu kubuwandiike okukkiriza emisango gye bataakoze ne bagibakkiriza nti bagikoze. They were not even given a chance to be heard, and even we wanted the school. We were only insulted by HM and the committee. Fengafa abazadde byatugudde mu ttama obyatugudde mu matu twasobodde okuba nti tugendayo naye tebatuwadde budde wadde okuwuliriza abaana baffe akakiiko akaddukanya essomero. In fact baatuyisizaamu agengege akakiiko konna bakabadde katudde.
We later found out that the places for our children were sold out to other parents who wanted to join the school. Twagenzo chizulo oluvanyuma lwa bino byonna ebyokwegolimba oba okwetolobojja ng'eggongolesebwa akabugu ebyo nze mbyongeddemu. Twagenzo chizula mwana ng'ebifo by'abaana baffe bano abaafuumuddwa nga nenda bugisimufungize ebifo bino byatondiddwa era nga bigenzeemu abaana abalala abadde balindiridde ebweru. The HM Nantajja Grace Sebanachita, and the Dean Aneti Wandiaka, Epaphras Anitwe, and the teacher Mpamire are the ones behind the dismissal of our children. Nti omukulu w'essomero lino gwe tuyita headmaster Nantajja Grace Sebanachita n'akulira ne Deani omukyala Aneti Wandiaka ne Epaphras Alinitwe ne omusomesa gwe bayita Mpamire be baakulidde oba badde babegawo okugobesa abaana baffe bano okuva mu ssomero lino. The Dean sells off admissions to those who wish to bring their children to the school, and they share the money with the HM. So katukomeka. Bagambye nti Dean w'essomero lino wattu atonda empapula okuyingirizibwako abaana mu ssomero lino. Era empapula zino ne zireeta abaana abalala mu ssomero lino. Bwe bamala okukola missioni zaabwe nga beegasse ne headmaster munnange bagaba n'ensimbi zino nga omuggalo we guba gubeerawo. Tugenze mu maaso. Nantajja Grace Sebanachita, and then they make sure that they dismiss children and be repressed by the ones they sold the administration. Nti omukyalo oyo ekyemule banne bafuba okulabanga abaana bafuumudde ate mu bunnambiro babasikiza abaana ababalindiriddwa bebaguzizza ebifo bino era sebe bazigabana ne babateeka mu ssomero oyo. Tugenze mu maaso tunatera okuva waawo. There is also one children who was dismissed for illegally stealing 3,000 Ugandan shillings in 13, and a one who wrongly pronounced the teacher's name. Mbwera waliwo omwana omu munnange yafuumulwa mu ssomero lino nga kigambibwa mbu yabba siringisi 13 ez'e Uganda. Mbu n'omulala eyayogera obubi erinnya ly'omusomesa oyo bonabona baafuulwa. Mengo headed by Nantajja, a dean of thieves and criminality. Essomero ly'Emmengo nga likulibwa omukyala Nantajja n'oyo diini w'essomero mbu si babbi balwadde balina embuto zibalinganga entuumu za kasasiro ensimbi ze babbye bwe bakole emisango n'okwekkusa. Tugenze mu maaso natera okukafundikira kano. Imagine we had just paid school fees to $0 and now we have nothing to do. Munnange kikubaganyeemu tubadde twakasasula ensimbi ezijjudde bugule nga tekumulimu wadde ez'okubanja ate ezimu nga twewoze neewole. Naye abaana baffe munnange bafuumubwa ng'ebi ebyonziira. All the money we spent now we have to pay the school fees in the same term twice. Nga bwe twamala okusasula ensimbi ezo ate bafuumula abaana baffe tulina okuddamu banoonyeza amasomero amalala ate tuddemu tusasule ensimbi buto ze twaspending already ze baatufiiriza. Many teachers plead for us, but HM Nantajja Grace, Deani Wandiaka, Aneti, Epaphras, and Anitwe, and other teacher Mpamire are behind all this because of the too much pressure from those whom they sold the administration. What admission? Bakugambye nti abasomesa bangi bagezezzaako okubeera nga batugumyagumya batukubiriza okutuzzamu amaanyi. Naye nga kanaaluzaala mukyala Nantajja Grace, Deani Wandiaka, Aneti, Epaphras ne Alinitwe saako n'omusomesa gwe bayita Mpamire be babadde mabegawo bino byonna okukola ebintu ebyo. Olw'ensonga nti babadde kokusindikirizibwa
olwabo abaali babasasudde omusimbi nga mutya bagenda okujjamu abaana b'abantu basasule omusimbi gwe baali edda. Why did they not punish or suspend our children instead of dismissing them? Lwaki bano tebawa bibonerezo baana baffe ate bo ne basalawo babasindiikirize okuva mu ssomero lino lubeerera? Tugenze maaso. Imagine the government church funded school. Nti kyewuunyisa eggwaliro essomero lino lya gavumenti ate nga liddukanyizibwa church. Many parents out there are crying because of Nantaja Grace, deputies and the dean at Mengo Senior Secondary School. Kati bino maama taata tebiri Mengo wokka, biri mu universities, biri mu technical schools, biri buli wamu Uganda, as long as nti bo tebakwagala balina abantu baabwe. Lwaki? Kati mpuliriza. Ekiswaza omugagga kwe kutandaka entula nga badde yeewanda ku batuuze banne nti nze ensimbi zimpita bwe njagala okulya ekibumba wattu nzitante. Olutalo olubadde era lukyagenda mu maaso owa kojja wa Yesu. Mwalutegedde bulungi wakati wa musajja mukulu Ayatola Kameni ne musajja mukulu Mekenya. Kale bebyo embeera bwekyo bweri gwena